Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe, muganda wange naawe mwannyinaze antunuulidde ku lutimbe luno olwa 3 ABN TV. Njagala okwebaza Mukama kubanga ne leero abukeesezza nga tuli balamu. Ekiro bangi abatakiyiseemu, abalala beebase balamu bazuukuse, tebazuukuse kye kituufu kubanga bafudde, ate abalala beebase balamu naye kati bazuukuse balwadde. Olw'okubanga gwe okyaliwo era ng'oli mulamu bulungi, kyovudde osobola okutunuulira n'okuyiga obubaka buno. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe kubanga obudde bukedde nga tuli balamu. Tugenda mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Oli ku program ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Nga tugenda mu kyokuyiga, nsaba twewombeeke olw'okwebaza. Tukwebaza Mukama kubanga ne leero osiimye obudde bukye nga tuli balamu. Nzikiriza ng'olina ensonga lwaki okkiriza ffe tusigalewo. Kale olw'okubanga ensonga eyo girina, tusaba Mukama ensonga y'okubeerawo kwaffe etuukirire mu bulamu bwaffe. Ekuweesa ekitiibwa ate naffe tugirabemu omukisa. Nga tugenda okuyiga, Omwoyo Omutukuvu kaatubikkulire ekigambo kyo n'obwongo bwaffe bukutegeere, ku nkomerero weebwe ekitiibwa, naffe tulabe omukisa oguva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa neeyongera okwaniriza okoze kya muwendo, okoze kya kirungi okwetaba awamu naffe mu by'okuyiga eby'olwaleero wano ku 3 ABN TV, olutimbe oluleeta essuubi mu bulamu bwo era olubikkula amazima gy'oli. N'ekirala nti puroguramu gy'oliko eyitibwa ensulo eyenkya. Jangu ku nsulo eno weegatte wamu naffe olw'okuyiga ekigambo kya Katonda. Buli ku makya ssaawa 11:30 n'okutuusa ku ssaawa 12 zennyini tuba tuyiga, tuba tweyongera okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo bwe tuteekeddwa okukola. Olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba Laga mu Bikolwa, akasimuka aka Cotton mu Novemba. Tutandise n'ekyokuyiga ekyokubiri mu Novemba ekigamba Laga mu Bikolwa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essuula ey'okutaano onyole 16, gye njagala ffenna tugende tusomere wamu. Agamba bw'ati: kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Laga mu bikolwa. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo, abantu balabenga ebirungi bye mukola, bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Njagala okugatta olunyiriri luno olw'okujjukira n'ekyokuyiga omutwe gwakyo Laga mu Bikolwa. Yesu Kristo yalina ensonga lwaki ekigambo kino yatandika nakyo ng'akigeraageranya ku musana. Omusana gulina emigaso mingi mu bulamu buno obw'ensi. Ng'oggyeko okuba nti kayoyinza okwokya akasana perepetya ne kakwokya, naye ate kalina omugaso. Gamba bwe bukya ku makya enjuba n'evaayo, bannasayansi bagamba nti akasana ak'oku makya, akasana ako oba ke kalasa mayanzi, ng'osobola okutuula awo n'okafiiringa gye kakoma okwakiramu muli n'okufuna vitamini gye bayita D. Mwattu bw'okyegendereza akasana ako kanyuma, olw'okuba ng'ova mu buliri wali ng'empewo ekyaliwo, akasana ako oluusi kanyuma. Ekyo kimu.
akasana ke kamulisa omuntu n'amanya nti bukedde, ke kamulisa omuntu n'amanya n'afuna ekitangaala nga buli kimu asobola okukiraba bulungi. Mu musana omubbi tasobola kuyitamu okuggyako nga yafuuka kondo ng'oli ye yasukkuluma. Mu musana omuntu nga mwenzi tasobola kwendera mu musana. Kale omusana gukoma ku bingi ebyandikoleddwa nga byesittaza abaana b'abantu, gubikomako. N'olw'ensonga eyo omusana mulungi. Teeberezaamu nga buli lunaku enkuba etonnya, eyo gy'obeera mu nguudo enfu nga mmotoka tezisobola kutambula kuvaayo olw'ettosa eddene. Teeberezaamu eyo mu nziiko nga buli w'olinnya ttosi. Abamu bambi tulina n'ennyumba ezitonnya. Teeberezaamu singa ensi teyali mu musana. Kale teeberezaamu nti obudde bwali tebukya nga tewali musana, twandibadde tutya? Kale Yesu Kristo alina ensonga lwaki ageraageranya olunyiriri luno n'omusana, nti omusana gwammwe gwakenga, kubanga mu musana abantu mwe balabira, olwo balyoke balabenga ebikolwa byammwe ebiki ebirungi, balyoke bagulumize Kitaffe ali mu ggulu. Ekyokuyiga kino kigobereddwa emboozi. Emboozi eno egamba bw'eti: ennaku ezikomererayo ez'ebyafaayo by'ensi zaakulabikiramu okubuulira kw'enjiri ey'emirembe n'emirembe, ng'esinziira ku bubaka bw'abamalayika abasatu abasangibwa mu kubikkulirwa essuula ey'e14. Essuula ey'e14 eyakubikkulirwa kambasomeko mangu mangu olw'okubanga obudde tulina butono. Essuula esooka egamba, olunya olusooka lugamba, n'endaba malayika, era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni, era wamu naye akasiriivu mu 10,400 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. N'empulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ery'amazzi amangi era ng'eddoboozi ery'okubwatuka okunene, n'eddoboozi lye nawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe, ne bayimba oluyimba olujja mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu 40 abakadde. So tewali muntu eyayinza okuyimba oluyimba olwo wabula akasiriivu mu 14,400 abaagulibwa mu nsi. Njagala ntandikire ku b'omukaaga, agamba: n'endaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Malayika omulala alimusuula mu lunya olw'omunaana agamba: ne malayika omulala owookubiri ng'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babulooni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu obw'obwenzi bwakyo. Olunya olw'omwenda lwogera malayika omulala, ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabudwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. Kaakati enjiri eno ebuulirwa mu biseera bino. Ennaku agambye nti ennaku ezikomererayo ez'ebyafaayo by'ensi za kulabikiramu okubuulira kw'enjiri ey'emirembe n'emirembe ng'esinziira
ku bubaka bw'abamalayika abasatu ab'essuula ey'ekkuminennya eyakubikkulirwa. Asoose tumulabye ng'agamba mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, oyo atulabula. Tumusinze yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Owookubiri n'agamba mukifulumemu Babuloni kubanga ekinene kigenda kugwa n'omusango gwakyo gutuuse mu maaso ga Mukama. Malayika owookusatu kyava agamba nti abo abanaasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo nabo balinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Kale bamalayika bano bavuddeyo nga buli omu alabula ku ebyo ebigenda okujja. Eyo enjiri ey'ennaku ezikomererayo era abantu ba Katonda bangi bavuddeyo okutegeeza ekigambo kino. Njagala kubeerezaamu agamba obubaka obwo butegeerekeka bulungi, bulimu Katonda yenna era buli ku nsonga nga bwogera ku bwetaavu bw'ebyomwoyo eby'ensi eno eyatubira mu byava mu kugwa kwa Adamu ne Kaawa mu lusuku Aden kaakano emyaka egisoba mu 6. Ekyo kye kyatuukawo. By the way, biri ebiri mu nsi buli kyolaba ekiri mu nsi ekyesittaza ekikaabiza abaana b'abantu amaziga agatagambika kyava mu butali butuukirivu obwalabikira mu jjajjaffe Adamu ne Kaawa. Nkimanyi olina amaziga g'okaabye kubanga bwe wasalawo okugenda ku ssomero n'osoma kituufu wamala okusoma naye emirimu togiraba, otambudde eno n'eno babuuza oli mwana waani. Kale bwe bagamba ebya Katonda olabanga ebitakuyamba. Ofubye nnyo nga bw'osobola n'ogula ka boda ko kakuyambeko mu mirimu gyo oba wakakagula baakukuba n'olubala olulina kubanga baakukuba embazzi ka boda ne bakatwala. Mukama yazza bibye naye ate oyinza omutukako omuntu gwe n'agamba Mukama yali wanga bagitwala ate kati yakuwonya ye yali ani? Oyinza okuba nga bambi mukazi wattu wali weesunga okufuna ezzadde ozaale omwana n'oweetika olubuto lwo okumala emyezi 9 n'ogenda mu ddwaliro n'okusala ne bakusala oba waakamuteekawo omwana ne bagamba nti omwana bambi tasobodde kulama ne weebuuza obudde bw'omaze nga weetisse olubuto n'ekiso kye bakusaze bakulekedde enkovu naye n'omwana tomulina. Ebyo ne bitukaabya ebitumazeemu essuubi ne bitunyiga. Ayi mwanattu byava mu butali butuukirivu bwa bajjajjaffe. Mwoyo Adamu mwe twayonoonera ffenna. Katonda n'alyoka anoonye engeri yonna eyinza okusoboka okulaba nga atujja mu kubonaabona kuno kwe tulimu. Olunyiri essuula ez'oyongerako esitore eyongerayo ng'egamba nti Katonda alwana okuzzaawo ekifaananyi kye mu lulyo lw'omuntu olwagwa ng'ateekateeka aboonoonyi okufuna obulamu obutaggwaawo. Ekyo kye kigenderwa kya Katonda. Abantu abamu bayinza bavaayo ne bagamba Katonda ankubye omuggo, Katonda yankoze kino, Katonda lwaki alese kino ne kibeerawo. Nedda. Bayibuli egamba nti Katonda tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. Talina ssanyu lyafuna nga gw'obonaabona muganda wange. Naye kino akola butaweera. Waliwo ensonga endala wano wammanga agamba Setaani naye alwana obutakoowa okukuuma abantu balema okugenda mu kukkiriza mu Kristo era n'okujjuza amagezi g'abasajja era n'abakazi ebintu byonna okusinga empisa ezirokola ez'enjiri. Weewuunye. Oyinza okuva wano tuvudde wano nze mbirabyeko n'ova wano n'ogenda obuulira enjiri n'otegeeza abantu abaana ba Katonda ne basalawo okwetwalira obulokozi. Oluvannyuma lw'okwetwalira obulokozi n'ava wano ewaka ewaabwe nga waliwo muganda we bali babiri. Omu muyaga emyaka gy'amaze ng'ali enjaga ng'abba ku kyalo
nga mufuuyi wa sigala ewaka nga tebamugobangayo. Agamba kyana kyange munnange yadde loose kibeeraawo. Naye singa ovaayo n'okkiriza ekigambo kya Katonda ate kati gw'ofuuka n'okugoba bakugoba n'okuzaalukuka ne bakuzaalukuka. Ensi ebyo byeyagala si lwakuba nti bo kye baagala naye lwakubanga Setaani ataddewo embeera bw'etyo mu maaso g'abantu ba Katonda abaziyiza okulaba ekituufu. Naye ng'ababuulizi b'enjiri ngaffe abaana ba Katonda tuteekeddwa kukola tutya? Abantu abo balabanga Katonda atalimu enkanya bategeere. Agamba bw'ati, wabula bwe kibanga ekiruubirwa ky'ekkanisa kyali kyakutegeeza butegeeza bubaka, kwogera bwogezi bigambo, kuzuukusa abantu balabe ebigambo ebyakuŋŋanyizibwa mu nnyiriri za Bayibuli, ekiragiro ky'enjiri kyandibadde kyamalirizibwa dda emyaka mingi egyayita. Wabula Katonda atunuulira ekkanisa ye okukola ku kisinga okusomesa. Ekkanisa agiwa ekiragiro kyakulaga mu bikolwa. Waliwo ebintu ebitakyakola mawulire. Nga oli agamba kati Yesu ngamba Yesu kiki simanyi ku Yesu. Waliwo engeri omanyi Abaganda baali bagezi bagambanga nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe yazze okukwata enswa okyusa envubo. Envubo kye kinnya abakwasi b'enswa kye basima okumpi n'ekiswa nga enswa bwe ziba zivaayo eri nga tezinnabuuka nga ye ayera bw'ateeka mu nvubo omwo mubaamu n'amazzi ayera bw'ateeka muli. Naye singa ekiswa kino kikyusa amaaso enswa ne zitandika okufulumira oluuyi olulala nga naawe okyusa ng'osima ebbali era weekoze eki. Omulabe ayagala okuzikiriza abantu ba Katonda. Ekigambo Bayibuli kino Bayibuli abantu bangi abamu bamanyi okugyesomera era n'ebirimu ebirala babimanyi. Kale balabanga ebitakyakola makulu. Kyetuvudde tuvaayo okubyogerako ne tubyogerako nga basigala batunula. Sigamba nti biveewo kubanga gwe mulamu omukulu, naye nga tubuulira ekigambo kya Bayibuli kituteekeddwa naffe okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abo abawulira. Ebigambo bino mu ngeri endala biteekeddwa kusooka kukola ku ffe. Tulyoke twongere okubitegeeza abalala olwo lwe bijja okukola amakulu. Mpeerereza mu masomero naye ntera okuwa ekyokulabirako nti singa omusomesa wa mathematics avaayo n'ennamba gy'awadde abayizi bagicalculating bagiyite, naye omwana omuyizi n'atuuka ennamba eyo n'emukaalubiriramu n'agikomyawo ewa teacher amuwe collection. Kati collection teacher n'atuuka kukola correction naye n'atandika okutakula obwongo n'asoberwa n'ayagayaga noonya ekituufu. Abaana baba bateekeddwa okugyamu obwesige kubanga naawe obawadde kyotakola kyotasobola. N'olwekyo abaana bano bakuteekamu nnyo obwesige nga balaba gwe by'obasomesa by'okola. Toyinza kuŋŋamba nti tuck in nga gwe oli musomesa oyita wali mu compound nga amasaati gagenda geewuuba. Yesu omwana ojja mubonereza, ajja kubeerawo wa ntiisa naye ajja kuba takubalaamu. N'olwekyo ng'ekkanisa twetaaga okubeera n'obulamu obw'ekyokulabirako. Njagala kumaliriza agamba okufaanana ne Isirayiri ow'edda, ekkanisa yayitibwa okubeerawo ng'ebikkula empisa ya Katonda eri ensi. Malayika wa kubikkulirwa owookuna omubaka awa okuyita okusembayo okufuluma Babuloni. Alaga empisa ya Katonda okutuusa kussa erigamba nti ensi n'emulisibwa olw'ekitiibwa kya Katonda. Malayika oli mu kubikkula 18 ayimiriddewo ku lw'ekkanisa okulaga nti ekkanisa erina ekiragiro ekigazi ekisinga ku kubuulira obubuulizi olukalala lw'enjigiriza.
mu kitabo kya Christ's Object Lessons ekya Ellen White agamba kyali kiruubirirwa kya Katonda nti olw'okubikkula empisa ye okuyita mu Isirayiri abantu baliwulira okugenda gy'ali, baliwalulwa okugenda gy'ali. Empisa ya Katonda erabikira mu ffe bantu. Waliwo akanyiri kano akasembyeyo kankasome agamba Yesu n'agamba mu Matayo essula 5:14 awo kansomewo mangu agamba mwe muli musana gwa nsi ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Ng'ositudde ekibuga oba ennyumba ng'ogizimbye ku lusozi omuntu asobola okuyimirira eruuyi eri n'agamba olaba ennyumba eri kasozi kuli ye nnyumba ya gundi kubanga tekisibwa. Ate ekirala ennyumba eyo eteekeddwa okuba nga erabika. Agamba oyo eyeewaddeyo obulamu bwe eri Yesu era n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu alyolesa empisa ya Katonda eri abalala. Guno gwe mulimu Katonda gwe yatuyitira, gwe yayitira abantu be okukola. Okulangirira obubaka bwa Katonda obukomererayo kikulu n'obubaka obwo okubeera mu bulamu bwaffe si kitono. N'olwekyo njagala okutegeeza oli mubuulizi kituufu, obuulidde yonna gy'obeera, oli neighbor mulungi, oli mukyala mulungi ku mizigo kw'owangalira, oli n'abakyala, oli chairperson, oli ki, naye okuggyako ng'empisa ya Katonda erabikidde mu ggwe, abantu bano balina kye batajja kutegeera. N'olwekyo kikukakatako mwannyinaze ne muganda wange okuganya ekigambo kya Katonda kikole mu ffe. Tuleme kubeera nga bano abagamba nti kola nga bwe ŋŋambye so tokola nga bwe nkola. Ojja kuba okonfusinga abantu. Lwaki gwe ŋŋamba okukola kino ng'ate gwe si ky'oyagala okole? Wajja kubeerawo ebibuuzo bingi. Tuteekeddwa okulaga empisa ya Katonda. Empisa ya Katonda erabikira mu ffe. Ebyawandiikibwa byogera ne bibikkula empisa ya Katonda mu bigambo, naye mu bikolwa empisa eyo erina kulabikira mu ffe. Abantu ba Katonda basobole okubeera ab'eddembe. Kibanguyira okulaba nga gw'okola nga nabo bakola. Bwe bakola nga naawe okola, ogwo gwe mulimu omwangu. Njagala komekereza n'emboozi eno egamba bw'eti. Omusajja eyali omusumba w'ekkanisa ow'erinnya mu nsi emu yatuuka ekiseera munnange n'afa. Nga bamwagala nnyo, bamusaamu ekitiibwa, ng'era abantu bamutenda ekisa, bamutenda okwagala, bamutenda buli kimu. Naye ng'afudde abasajja bano baakuŋŋaana ne bakola olumbe lwali lwa bbeeyi. Nga buli avaayo ayogera ku bigambo ebirungi, amwogerako birungi byereere. Omwana omu kyava agamba maama kuba mulekwa, n'agamba maama omuntu gwe boogerako ddala yali mu kofini muno. Kyamuwaliriza atuuke ku kofini abikuladde mwalabe nga ddala ye yuuyo, ng'ekituufu kiri nti maama n'omwana we baali beewuunya ebigambo ebiva mu public, naye nga bo ewaka balaba ng'abawonye ekitalo. Maama yakola statement, Dad, your father have been a good dad to the church, but not a good dad to his family. Ekigambo ekyo kikafuuwa okubeera mu bulamu bwo, oteekeddwa okubeera ekyokulabirako ekirungi. N'enjiri eno ey'ebigambo ejja kulaba omukisa, n'abantu bajja gitegeera nnyo ng'ogasseeko enjiri ey'ebikolwa bye ebirungi. Nsaba Mukama atuweere wamu omukisa okuyita mu lunaku olwaleero, ozuukusa ogende obeeko by'okola, ebyo by'okola mu kwewaayo okwo mu bumalirivu okuyita mu mikono gyo, Mukama agiwa omukisa obifunemu. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo mu masomero ga Kefrema. Nsaba Mukama atuwe omukisa, olabe omukisa okuyita mu lunaku luno, ate nange ngulabe kubanga nsabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Webazibwe Katonda waffe olw'obulamu bw'otuwadde. Ebigambo by'oyogedde naffe okuyita mu makya gano tubitegedde.
twetaaga okubuulira enjiri ey'ekigambo kyo kituufu kubanga gwe mulimu ogwatuweebwa, naye n'enjiri ey'ebikolwa byaffe ebirungi ejja kwanguyiza abantu okutegeera nga balaba ebyo bye tukola ebigulumiza erinnya lyo. Tusaasire Mukama kubanga oluusi tuweebuuse ne tusanga nga tetusobosedde kukola ebyo biweesa linnya lyo kitiibwa, naye tuwa Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye twongere okukola ebyo ebikuweesa ekitiibwa. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.